Nkwaniriza mu musomo gwa Basic Church Music Skills BCMS level eyokubiri oba level 2 eno nga ye level y'aba senior choir members. Eno ye lesson 1 oba lesson esooka. Mu musomo guno ogw'aba senior choir members tuyigiramu olulimi lwa music. Tuyiga ebigambo nga pitch, ne tuyiga major and chromatic scales okuziyimba, ne tuyiga rhythm oba omudigido, ne tuyiga beats nga bwe zibalirwa mu nnyimba eziwandiikiddwa, era ne tuyiga ebintu nga time signature, era ne tuyiga n'amaloboozi engeri gye gayimbibwamu, engeri gy'okolamu eddoboozi ng'oyimba, era ne tuyiga n'ebigambo ebikozesebwa n'obubonero mu lulimi olwa music. Mu musomo gwaffe guno tuyiga ekisooka empandiika ya music. Naye nga tetunayiga mpandiika ya music, tusooka ne twebuuza nti music kye ki? Kati abantu bangi bannyonnyola ekigambo music, naye mu musomo gwaffe guno music tukinnyonnyola nga pitch ne rhythm. Oba pitch kiyita amaloboozi n'omudigido, amaloboozi ago kw'ogawulira gwe gakola. Pitch nga bwe ngambye nti ge maloboozi, naye nga okukinnyonnyola obulungi y'engeri amaloboozi gye gambukamu ne gye gakka. Music abamu amaloboozi nga gambuka era nga gakka. Kyentegeeza obuloboozi obutono obugenda waggulu ate n'agaloboozi aganene agakka wansi. Rhythm ogwo gwe mudigido oba ze ntunnunsi, oyinza oziyita ne beats, era ng'eyo yeekulaga entambula y'oluyimba. Ebyo byonna tubisoma mu musomo guno. Music nno gwe njogerako oba gwe tuyigako lulimi olusomebwa nga bw'olaba ennimi endala zonna. Naye nga music asomebwa mu musomo guno alina empandiika enkulu bbiri. Ng'empandiika esooka ye ya solfa notation, n'empandiika ey'okubiri ye ya staff notation. Era bwe tuba tuwandiika music, tuwandiika ebintu ebyo ebibiri ebikola music, pitch ne rhythm bye biwandiikibwa. Tugenda kusooka okutunuulira empandiika eya solfa notation. Mu mpandiika ya solfa notation pitch ewandiikibwa etya? Pitch ewandiikibwa n'ennukuta D, R, M, F, S, L ne T. Neno bwe tuba tuyimba oba bwe tuba tusoma ennukuta ezo mu music, tuzaatula nti do, re, mi, fa, so, la, ti nga bw'ozirabaawo. Akati nno amaloboozi ago agagendera ku nnukuta ezo gagenda gambuka mu kipimo kye tugenda okusooka okuyiga ekiyitibwa ekya major scale. Kino kye kikuwa nti do bw'evuga bw'eti, re evuga bw'eti, mi evuga bw'eti, okwegamba solfa ezo zonna nga bw'oziraba bwe ziwandiikiddwa ku ddaali eryo. Era y'engeri amaloboozi gye gagenda gambuka nga ziddiriŋŋana. Naye weetegereze nti tutandikira ku do wansi. Envuga ya do eyo eri wansi yeegenda ekuwa n'endala zonna bwe zivuga okuyita mu madaala ago. Olaba do eyo esooka wansi n'olinya eddaala ddamba, okuva ku re n'olinya eddaala ddamba, okuva ku mi n'olinya eddaala lya kitundu, okuva ku fa n'olinya era eddaala ddamba, ku so era ddaala ddamba, ku la nalyo ddaala ddamba okutuuka ku ti ndowooza ongoberera bulungi, n'okuva ku ti okudda ku do eriko akawaggulu, ekyo nakyo kitundu kya ddaala. Kati nno amadaala ago amaloboozi mwe galinnyira mu lulimi lwa music ge tuyita tones. Olaba okuva ku do okutuuka ku re, eyo full tone, enjawulo mu kuvuga kw'eddoboozi obunene n'ogenda nga likendeera oba nga lirinnya waggulu eyitibwa full tone. Okuva ku re okutuuka ku mi nayo full tone, mi okutuuka ku fa semitone, fa okutuuka ku so full tone, so okutuuka ku la full tone,
la okutuuka ku T full tone ne T okutuuka ku do eriko akawaggulu, eyo nayo semitone. N'olwekyo amaloboozi ako bwe gatyo bwe gagenda galinnya. Kati ogenda kuwuliriza nga nnyimbamu amaloboozi ago olabe bwe genda galinnya. Kyensuubira nti buli omu ekyasobola okukikola. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Era nnyinza okugayimba nga nzikirira ti do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Wetegereza nti mi ne fa sirinnya nnyo ne ti ne do sirinnya nnyo. Mwebale nnyo okumpuliriza.